Omulamuzi wa kkooti ento eya Buganda Road Gladys Kamasanyu wakuwa ensala ye ku musango oguvunaanibwa yali aduumira poliisi ya Kampala mukadde Joram Mwesigye ogw'okukuba munnamawulire w'ekitongole ky'amawulire ekimu Andrew Lwanga n'amutuusaako obuvune awamu n'okumenya kamera ye ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa Januari omwaka 2015. Kino kiddiridde omuvunaanwa Joram Mwesigye okukomekkereza okwewozaako kwe bw'ategeezezza kkooti nti abajulizi be mu musango guno baggwaayo. Summons. For your owner, the witness has not shown up. And upon consultation with the accused, we conclude that in the interest of time, we close the defense. Joram Mwesigye yatandika okwewozaako ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa Desemba omwaka 2016 oluvannyuma lwa kkooti okutegeeza nga bwe yalina emisango gy'okwewozaako mu kkooti eno nga mu kino Joram yaleeta abajulizi be 3 nga bano basirikale 4 abaaliwo ku lunaku olugambibwa nti yakuba munnamawulire ono. Olunaku olwaleero omulamuzi asabye enjuyi zombi okuwaayo okusaba kwabwe okusembayo bwe baba nga balina kye baagala okutegeeza kkooti ng'omulamuzi tannawa nsala yeesembayo ku musango guno. Be filed not later than the 20th day of February 2017. If prosecution will want to file and rejoinder, then rejoinder should be filed not later than the 27th day of February the year 2017. However, with or without any submissions from either the defense or the prosecution, on that day, this court Omulamuzi Gladys Kamasanyu wakuwa ensala ye ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Defense having closed their case. This matter is finally fixed for judgment on the 10th day of March, the year 2017. Andrew Lwanga yakubwa Joram Mwesigye mu mwaka gwa 2015 bwe yali agenze okukwata abavubuka ba NRM abeegattira mu kabondo k'abatalina mirimu ku luguudo lw'e Namirembe abaali bagenda okutwala okwemulugunya kwabwe eri ssabadduumizi wa poliisi mu ggwanga General Kale Kayihura. Basirika Sarah, Ekaka Ronald, KTV, Amalindirire.